ffe abaddugavu tulwawo okuwuliriza n'okwetegereza abaana baffe. Abazungu batwala ebiseera okwetegereza n'okusoma abaana baabwe. Omwana bw'akula nga ayimbayimba ng'ayagala byakuyimba geegenya ennyimba z'abalala, omuzungu tayisa budde, agula piano, n'agula gita, n'agula saxophone, n'agula instruments of music n'aziteeka ewaka, n'agezaako okutonda ensi eyeetoolodde omwoyo gw'omwana ono okufaanana omwana oyo ky'ayogera. Era njagala kuyita wano okubategeeza mmwe abazadde abali eyo, mugezeeko nga bwe musobola okutunuulira abaana bammwe nga bakula, kubanga omwana kyali akiranga. Ate era kambabulire, abaana abato bo Katonda abeeyoleka. Abaana batannayiga kwawula wakati wa kibi na kirungi, Katonda bamulaba n'abalaga n'enkomerero yaabwe, wabula tebasobola kujja kugamba bakadde baabwe nti tulabye. Mu kifo ky'okugamba tulabye, ate baatula bwatuzi ekyo bo kye bawulira era kye bagambiddwa nti nze nja kuzimba ekizimbe kinene, nze nja kuba mukulembeze, nze nja kukola ebinene. Kale bw'oteeka amaanyi mu kwetegereza omwana wo, ojja kuzuula obw'omwoyo bwe osobole okumulambika mu nsi. Naawe andaba, waliwo obuyite bw'omwoyo gwo era waliwo amaanyi agaateekebwa ku mwoyo gwo. Lwaki tulwana mu nsi era lwaki tuvuganya n'abalala mu nsi? Buli lw'olaba nga kyokola ovuganya n'omulala, kabonero akategeeza nti tozuulanga kkubo lyo. Nina ekkubo lyange. Let me tell you, so many people can do what I do, but they can't do it the way I do it. Tebasobola kukikola nga bwe nkikola. Lwaki? Kubanga enkola gye nkikolamu yange nzekka, ekyo kyateekebwa ku mwoyo gwange. Nange sisobola kukikola nga bo bwe bakikola. Lwaki? Kubanga ekyo kye bakola kyateekebwa ku myoyo gyabwe. Kakati seetaaga kuvuganya. I don't need to compete with anyone. All people are my colleagues, they're not my competitors. Sivuganya bantu balala, aba colleague. Bwe mba sisinkana, ne bwe mba ngenze mba professors, ne bwe mba ngenze mu bakugu abafaanana batya, I have their story, I have their message. Lwaki? Kubanga kino kyendi kyange kyaweebwa nze era nze nteekwa okukikola. Kakati kye tugamba nti manya ky'oli, tuba tugamba ozuula obwakabaka bwo. Olw'okuba bwakabaka, mu bwakabaka obwo obeera kabaka. You are king in your kingdom. Ffe wano ewaffe e Buganda, Ssaabasajja Kabaka tukuŋŋaanya ebirabo bye tuyita agafuuka amakula nga bituuse mu maaso ge ne tubimuwa. Tetubimuwa lwa kajanja, naye tukikola olw'obwagazi bwe tulina kubanga ali mu bwakabaka bwe. Buli lw'ozuula obwakabaka bwo, obwakabaka bwo butandika okuweereza abantu bo. Bwe buweereza abantu bo, abantu bo basiima. Mu kusiima bakuddiza ebirabo era bakuweereza. Kye tuyita influence, obumanye n'okugobererwa abantu abalala n'okukkiririzibwamu abantu abalala kiva mu kuzuula obwakabaka bwo. Bw'ozuula obwakabaka bwo n'otuula ku ntikko yaabwo, nja kubawayo ekyokulabirako. Mu Uganda tulina omwana omuto bamuyita fresh kid. Waliwo n'omwana omuto omulala bamuyita Flister the superstar. Abaana abo mugende mujje ku mitimbagano gino egya YouTube mubanoonye mubagoberere. These are young children. Naye bazudde obwakabaka bwabwe nga bakyalina baana bato. Fresh kid doesn't come from a well-to-do family or a well-to-do background. Gy'ava tebaali bagagga nnyo. Naye kiki ekyabaawo? Omwana ono nga mulenzi muto yatandika okugeegenya ennyimba z'abayimbi, n'atandika okuyimba ennyimba z'abantu abalala. Bwe yali aziyimba, waliwo abajjanga bamulaba. Mu baamulaba mulimu eyalaba obwakabaka bw'omwana ono. N'ajja amubuuza, osoma? Nti nsoma. Naye okola biki? Nti ndi awo mbeera ne maama, taata yeeyiiya. Omwana omusajja ono n'ajja amutwala ewa nnyina
oba oli awo ne boogerezeganya, maama we n'amukkiriza akwate ku mwana we. Omwana eyali tagenda mu ssomero ddungi, eyali tayambala bulungi, eyali takola byonna mu ngeri ennungi, oba oli awo era eyali tasula walungi, bwe yazuula obwakabaka bwe at the age of 7 nga babutaddemu investment, at the age of 7 n'akuba hit y'oluyimba. Fresh Kid n'afuuka ekintu ekirala ennyo mu Uganda. Ate olw'okuba yafuuka ekintu ekirala, ne kitaawe ne nnyina ensi yabazuula era n'ebamanya olwa Fresh Kid eyali amaze okuzuulibwa. Kaakati bwe tugamba nti musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biribongerwako. Obwakabaka bwa Katonda si ddiini, si nzikiriza. Obwakabaka bwa Katonda kye kitundu ky'obuyinza bwa Katonda ekyaweebwa omwoyo gwo nga gujja mu mubiri ogwo. Bw'okizuula n'okijjayo, ensi ekutegeera. Ensi bw'ekutegeera ekusembereza byonna by'onoonya ne by'oyagala, gwe n'otambuza obulamu. Fresh Kid bwe yazuula obwakabaka bwe, yafuna basara. Sudiru n'amuyita asome paka lw'anaamaliza primary 7. Emmotoka yajja mu bulamu bwe, ennyumba ennungi yajja mu bulamu bwe, engoye zajja mu bulamu bwe, emikisa egy'enjawulo gyasembera mu bulamu bwe. Kino kyabeera ne ku Filisita the superstar. Kakati abaana bano bato tebalina digiri, naye ate basobola okukola ebintu ebinene ne batuuka ne ku bye baagala. Ekitegeeza nti mu nsi digiri tekutuusa ku kyoyagala, wabula digiri esobola okwongerako obwongezi, naye ekikutuusa ku busukkulumu bwo mu nsi ge maanyi agatudde mu mwoyo gwo. Olwaleero singa obeera ku street ne bagamba nti taata wa John wuuyo ayitawo, teri asobola kudduka misinde kulaba taata wa John. Naye singa bagamba nti Bobi Wine wuuyo ayitawo, Fresh Kid wuuyo ayitawo, Chameleone wuuyo ayitawo, Juliana Kanyomozi wuuyo ayitawo, abantu bakyuka, abantu batandika okukuŋŋaana ne bajja abakwateko mu ngalo bamulabe. Lwaki? Obwakabaka obumutuddemu, ge maanyi g'omwoyo. Olwaleero mu puroguramu eno Manya Kyoli Extra episode 5 njagala kukugamba nti otuddemu obuyinza obw'ekitalo, otuddemu amaanyi g'otosobola na kufumiitirizaako kutegeera, otuddemu obusobozi bw'otosobola na kwefumiitirizaako, ekikutawaanya mu nsi, ekikuleetera okuvuganya n'abalala, ekikuleetera okulwanagana n'abalala, kwe kubanga tonnazuula maanyi go. Ffe mu puroguramu eno Manya Kyoli Extra kye tuzze okukusomesa n'okukukakasa nti muggwe mutuddemu obusukkulumu obusobola okukyusa ensi. Gwe ani yali amanyi nti bonna be mumanyi basobola okuva gye bavudde ne bajja bafuuka ekyo kye bali? Sijja na kubamenya mannya, bonna be mumanyi ne be musobola okulowoozaako. Bw'oba oyagala okutegeera President Museveni gye yava, genda osome The Mustard Seed, genda otunulire obulamu bwa Kyagulanyi, entandikwaye n'engeri gye yatambulamu genda otunulire abantu abo obulamu bwe baayitamu okutuuka we bali. Naye njagala okubategeeza, tebatuuse we bali kubanga bagezi nnyo, tebatuuse we bali kubanga be basinga abalala okukola, tebatuuse we bali kubanga be basooka abalala okuzuukuka oba be basembayo okwebaka, tebatuuse we bali kubanga bo tebaazaalibwa bakazi. Buli ky'olina bakirina, wabula batuuse we bali kubanga baazuula obwakabaka bwabwe n'amaanyi gaabwe bwe gali. Situdde ku puroguramu eno kubanga nkusinga okutegeera, situdde ku puroguramu eno kubanga ndi wa kitalo, siri wa kitalo, naye ate kankubuulire, nazuula obwakabaka bwange, ate ndi kabaka mu bwakabaka bwange. I'm a king in my own kingdom. Naawe osobola okubeera kafulu. Kyova olaba
ekigambo kabaka kya kitiibwa wano mu Buganda tukiwa ekitiibwa kubanga kabaka muffe musukkulumu muffe. Kyova olaba oli bw'ayimba ennyo nga bagamba oyo kabaka mu kuyimba. Kwegamba olw'okuba ekigambo kisukkulumu twakisembeza ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Oli bw'avuga emmotoka z'empaka n'asinga abalala nga tugamba oyo kabaka mu mmotoka z'empaka. Oli bw'akuba ebifaananyi ne bibeera birungi tugamba oyo kabaka mu kukuba ebifaananyi. Tubeera tutegeeza yazuula ekkubo lye n'alituulamu nga bw'olaba omwana bw'akuba hit oba n'araiminga mu luyimba n'atuula mu luyimba. Ennaku zino tugamba nti agituddemu sound. Lwaki? Afuuse kafulu mu ekyo ky'akola ekigenda okukuwa enkizo, ekigenda okusukkulumya ku bantu abalala. That is your kingdom, your strength, your uniqueness. Ekyo, that's what gives you an edge all over the world. Let me tell you, mu nsi mulimu over 8 billion people around the world. Over 8 billion people around the world. Naye teriyo muntu ayina njola ziri ku kinkumu kyo. Your thumbprints are unique. What does it mean? It means whatever that is hidden deep inside you was only given to you in this generation. Buli kyolina kyaweebwa ggwe. Zino enjola eziri mu kinkumu kyo ze zikola kye tuyita obunkumu. Akabonero akategeeza nti byonna ebitudde mu ggwe byaweebwa ggwe era bitudde mu ggwe.